Enteekateeka zonna ziwedde ng'okulonda kwa lunaku lwankya mu kibiina ky'amakanisa ga Balokole ki National Fellowship of Born Again Pentecostal Churches. Okulonda obukulembeze obujja mu kibiina kino kwakubeera mu kisaawe kya MTNRN e Lugogo era nga tutuuseeko mu kifo kino nga kino kiteekateekeddwa bulungi olw'okulonda okw'enkya. Olw'enkya nga bagamba nti eyasuza obubi omulabira ku makeera oba embeera tusuza tukukunadde tetwagala kuwa sitaani bbanga lyonna era essaawa enegenda okuwera emu zenja kuba natuuse dda ku arena ate nayagadde nnyo ekifo kye balonze nti kigamba arena ekiraga nti wagenda kubaawo akanyoola bikya naye omulaba ajja kumaliriza ali ku ttaka. Abantu bataano be babbinkana ku kifo ky'omukulembeze ow'oku ntikko okuli Bishop Micheal Kyazze owa Omega Healing Center, Bishop dr.joseph nsubuga, Bishop Onduch Moses, Bishop Onduch George ne rev.fredrick ssemazzi era nga bano balina okutalaga ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Nkikakasa kubanga ku districts ebibirimu ebbiri ezaali zirina otusemba natwalako districts 15 kusengejjebwa nokola interview eyaba elders nayitira waggulu nga nfuna 95 eyanziririra yali mu 7. Twogeddeko n'omulabirizi Micheal Kyazze n'atubuulira nti buli kimu ekyetaagisa okunoonya akalulu akikoze era ng'alina essuubi nti obuwanguzi buli ku ludda lwe. Ensi yonna etandise okulinnya baasi nga bajja wano e Lugogo ku arena okulonda General Overseer. Tetuyinza kusubwa biro bino kubanga bino ebiro Katonda byategese okutuwa omulundi ogwokubiri okuddamu okutereeza ekkanisa yaffe. Oko tuyinza obutajirya nkya olw'obukoowu naye we wanaayitawo akaseera tujja kulya n'ebisinga enkoko obunene kubanga Katonda waffe w'amaanyi. Ono kyokka talemye kwennyamira olw'abamu ku bantu abali mu lwokaano olw'okuvuganya ababadde baddira okusiiga bannaabwe enziro. Kugijja mu bugagga ne bagitwala mu bwavu, okugijja mu butuukirivu ne bagitwala mu kwekkiriranya, kugijja mu butambula obulungi ne bagitwala mu bisiyaga. N'ekiseera kino nti abantu abawagira ebisiyaga bakutte abamu ku bantu abeesimbyewo ne baagala okubawa ssente mbu bayitewo balyoke batumbula ebisiyaga. Ffe tuyimiriddewo nga kampu ya Micheal David Kyazze ttiimu ey'amaanyi okuwangula akalulu kano okutandika okuweta tureera eno okugizaayo gye yali eraga era tukkiriza ti enkyukakyuka zijja kuba za muggundu. Ono yeebazizza abakulembeze banne abamuyambyeko mu lugendo luno omuli omulabirizi Dr. David Kiganda ng'era akinogaanyizza nti ng'atuuse mu ntebe wa kulwana okutereeza ekkanisa ya Kristo. Okusinga okwebaza omuddu wa Mukama omusumba Bishop David Kiganda owa Focus Christian Center. Tatuwadde kamera zokka, atuwadde obuwagizi, atuwadde ssente, atuwadde essaala era bw'obeera n'abantu ng'abo nga bakwetoolodde tewali nsonga lwaki oyinza okutya olulumba lwonna. Omulangira Junju Moses yakusakidde eggulire lino ku KTV amalindirire.